Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tutendereza Allah omulezi w'ebitonde byonna ne tumusaba emikisa gye n'ebyengera bye abizze ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ne ku bantu be ne ku bagoberezi be bonna okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Tusaba Allah akkirize emirimu gyaffe emirungi atusasulemu empeera ku lunaku olw'enkomerero. Amin ya Mu Rabbi. programu yaffe ya Islamic culture, obuwangwa bw'Obusiraamu, mwe tuzze nga tuyiga ensonga ezitali zimu nga n'eno ey'okwaniriza Ramadhaani mwe gitwalidde. Luli twalaba nga bwe tuteekateeka okwaniriza Ramadhaani, naye nga ate olwaleero twagala kulaba Mukama waffe, nabbi waffe n'omubaka waffe bwe yayanirizangamu omwezi gwa Ramadhan nga gugenda okuyingira. Okusookera ddala osooka kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nti aba akuwadde obulamu n'okuba nti akyakuwadde chance okusigala mu bantu abakyawangaira ku mugongo gw'ensi eno, Ramadhaani neekusangawo, si lwakuba nti gwasinga bonna, naye lwakuba nti ye Allah ayagaliza, gwaba ayagaliza Ramadhaani neemusangawo. So nga ate abalala Ramadhaani y'omwaka guli yabasangawo, kyokka ey'omwaka guno egenda kubasanga nga tebaliiwo. Kati nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Ramadhaani yamusangangawo ng'akyali mulamu. Kakati bwe yawummula, Ramadhaani ejja neebeera nga esangawo abakyali abalamu, kuba buno obulamu tubusikira busikizi. Kati ffe tusikira ate abalala basikira, n'abo nabo ne basikira okuva ku bantu gye baava eyo emabega eyo. Kati nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalinga ayaniriza atya omwezi gwa Ramadhan? Tujja kukona ku nsonga nnya olw'obudde. Esookera ddala yabeeranga asiibayo mu mwezi guno gwa Sha'ban, ng'asiibayo okukolamu tesiti Ramadhaani egende okutuuka nga olubuto lwagira ki, lwamanyirira okusiiba, nga n'omubiri gumanyi nti bwe bulamu, si kugwa bugwi ku Ramadhaani ng'etuuse n'ogiyiwako omubiri gwo eyinza okugukosa. Kati yabeeranga asiibayo ennaku ezisinga obungi mu mwezi guno gwa Sha'ban, nga yeeteekerateekera omwezi ogwa Ramadhaani. Mwana wattu oba weemanyiriza okusiiba, kati ng'ennaku olw'ebbalaza olwali lwe tubaddemu, olwokuna, jjukira nti kati tusigazaayo olwokuna olu mu mwezi guno gwa Sha'ban, tewakyaliyo ate kusiiba lwakuna lwakubiri. Olwokuna olunaabeera oluddirira lunaba luyingidde mu Ramadhaani. Era bw'otaweebwa ne olw'ebbalaza bwe lutaabeere nga lwe lusembayo, tewaleeterwa bbalaza lulala lujja kusiibibwa nga lwa mwezi gwa Sha'ban, kubanga leero zibadde 23 Sha'ban 1445. Kitegeeza nti bwe gutaaweza ennaku 3, olwo tuba tusigazizaayo olw'ebbalaza lumu n'olwokuna lumu ez'okusiiba. Kati yabeeranga yeemanyiriza okusiiba Ramadhaani egenda okutuuka nga tewali buzibu bwonna. Kyenganga naawe nga weegezaamu, kyova olaba nti amasomero gabeera ne tesiti, si bwe kiri? Aga levels zonna, primary babeera ne tesiti, beegezaamu, beeteekerateekera
final exams. Kati wano Ramadan ye final fasting. Kati nabbi yabeeranga ajeteekerateekera ng'asiibamu ennaku mu mwezi guno ogwa Shaaban. Naddala ennaku ezimanyikiddwa obulungi lwa bbalaza, lwakuna, 13, 14, 15. Kiba kitegeeza nti bw'obanga naawe ogoberedde ensiiba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'ebbalaza n'olwokuna mu mwezi zibeeramu 8. Kale bweyongerako olw'15, olw'13, 14, 15 zirinaku 11. Oba weeteesetese bulungi era Ramadan egenda okutuuka nga mu butuufu tekusanze nga oli bubi. Ramadan weekusanga nga teweeteekateeka enjala ekuluma nnyo. Ramadan weekusanga nga teweeteekateeka ennyonta ekuluma nnyo. Ramadan weekusanga nga teweeteekateeka kamungulize kayinza n'okukugira ki? Kayinza n'okukuba wansi. Kubanga tewamanyiriza mubiri gwo kusiiba na kwewala bikyamu. Kati bw'oba ogoberera enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'otyo bulina okubeera nga osiibayoko omwezi guno ogwa Shaaban. Ekyokubiri, yabeeranga asanyusa basahaba era nga kugamba tugiyita congratulation. Yes, abayozaayoza ku kutuuka ku mwezi gwa Ramadan. Era tugenda kugutuukako insha Allahu taala. Tweyozeeyoze webale kutuuka ku mwezi gwa Ramadan. Allah yebale kutuusa ku mwezi gwa Ramadan. Allah tusobozese okugusiiba. Allah guteekeremu baraka. Abayozaayoza kwa mwana waffe Ramadan si kintu kya bulijjo. Ramadan si mwezi nga gino emyezi egisigadde. Shaaban uno yayingira tetweyozaayoza. Muharram yayingira tetweyozaayoza. Naye Ramadan olw'okuba nti aliko ekisiibo bw'aba atuuse tweyozaayoza. Noyozaayozaako mikwano gyo, noyozaayozaako bazadde bo, noyozaayozaako bakulembeze bo, n'okwesabira kuba kiba kirungi nnyo. Era kiraga nti omuntu nga bw'afaanana kungulu n'eri munda bw'afaanana. Nga bw'ali muyonjo kungulu kuno ng'omulaba tumuyonjo, kati n'eri munda naye bw'etyo. Tweyozaayoza, twesabira, kugamba tubeere nga twewuulirako, twewuulira ku kusiiba kizibu kigenda okutuuka nga mu butuufu omuntu ategedde nti wamma ekitegeeza abantu bonna ensi kibaliko, era ojja kulaba wano ensi yonna ngeri ku kisiibo. Obadde okimanyi nti ekisiibo n'abatali basiraamu nabo kibazingiramu kuba bizinensi zaabwe mu kisiibo wali ezisanyalala ate waliyo ezitumbuka nga zitambula kati nga sukaale atambula kati ng'omuceere gutambula. Era abali eyo mu butale nga basuubula sukaali, abasuubula muceere n'amenvu nno nago ojja gasanga mu Ramadan nga gatambula. Ebikwatagana n'okulya yo Ramadan ebiteekamu kwegamba ettutumu, abantu ne baba nga babigula mu bungi. Ekibuuzo, basiraamu bokka be babigula? Nedda, n'abatali basiraamu babigula. Era mu Ramadan ebeera sizoni yakugula byakulya nsi yonna. Kakati nekitakoma ku byakulya byokka, naye n'eŋŋendo ezo empanvu. Ramadan kasita eyingirawo ng'olwo sizoni etandise. Era abalina kampani ezitambuza abantu nga bayita waggulu mu bbanga, kampuni ezo kwegamba
zifuna sente mpitirivu nnyo kasita Ramadhan eyingira mpaka hijja lweriggwa kuba eyo sizoni ey'okutambuza abantu awo wetandikira Ramadhan mpaka hijja abantu batambula nnyo kuba waliyo abagenda okukola umura Ramadhan babeerayo mu bungi oluvannyuma lwa umura oluvannyuma lwa Ramadhan wajja kuyitawo omwezi ogwa Shawwal gwokka ng'abantu batandika kutambula kugenda kukola hijja. Wali abamalayo omwezi, wali abamalayo ewiiki singa 2 n'abalala bamalayo wiiki ng'emu. Kugamba kugamba okuyingirawo kwa Ramadhan kubeera kuzuukusa abantu okubeera nti batambulako. Ekyokubiri okubeera nti bakola ku mudidi gwa ssente naddala kati ng'eyo mu bifo ebitukuvu e Makka e Madiina jjukira nti n'ebyokulya eri ate nabyo byeyongeramu okuba nti bitunda kubanga ababiri babeera bagize eki babeera bavudde ebule n'ebweya. Omuntu ava Amerika naye tagenda na mmere yakulya agisangayo, omuntu ava Uganda naye tagenda na mmere yakulya agisangayo. Buli muntu gy'aba avudde aba agenda bugenzi na nsawo ye emmere agenda kugisangayo. Kati ekibuuzo emmere eyo gye balya bagirima eyo nandi n'abaayo baginoonya mu bitundu gy'erimibwa bali tebalima kubanga ensi yaabwe enkalu y'amayinja. Kati kye bakola kunoonya mmere gy'erimwa bwe bagisanga e Uganda nga bagenda e Uganda nga bagigula lwakuba nti ffe Uganda tetulima mmere. Yes, yaffe yakulya weebale nnyo, yaffe gye tulima yaffe yakulya so si ya kutunda kuguza balala. Bwe bukera ku makya nga batusabye emmere tanizi miliyoni 10 tetugirina. Baagala tanizi miliyoni 10 ez'omuceere, baagala tanizi miliyoni 10 ez'ebijanjaalo tetubirina. Era tubagamba nti munoonyeeko awalala kuba ffe yaffe gye tulima si yakusuubula, eyaffe yakulya wano domestically. Kugamba wano mu Uganda munda. Lumu waliyo lwe baatusabako emmwanyi ettani 50,000 naye twagenda okwekeberakebera wano nga teziriiwo kuba ffe tukoma mu ttani 10,000, 1,000, 2,000 awo bwe wati. Bali baagala ttani 50,000 buli mwezi nga zobaweereza. Si only once nti mulundi gumu nga omaze, nedda baagala buli mwezi 50,000. Tetuzirina. Kati kyenjagala okutegeeza nti Ramadhan omubaka sallallahu alaihi wasallam yayozaayozanga nayo basahaba be kubanga mwattu teyali ya kusiiba busiibi kyokka naye ate tundiro lya bintu naddala ebyokulya n'ebyambalwa n'ebikozesebwa ebirala. Ramadhan sizoni si wano Uganda yokka naye n'awalala. Era kati wano waliwo abantu abaamala dda okuteekateeka bye bagenda okutunda mu Ramadhan. Ab'engoye baaziteekateeka dda era ezisembayo bali kuzireeta, ab'emmere baagiteekateeka dda era Ramadhan lunaatuuka nga abantu basaawo midaala gya mmere kubanga sizoni etuuse. Era ow'emmere ataatunde mu Ramadhan oyo ate alitundirawa. Kati ku batooki mu masomero abaana gye basomera, buli ssomero kasita Ramadhan etuuka lituuza ofuna ku mudidi gwa ssente. Kugamba bugambi nti package ya Ramadhan twagala mitwalo gwegiti. Era abazadde bajja kugira ki? Bajja kusasula. Kuba eno sizoni kati yagenda ne mu masomero kubanga era mu masomero amasomero gagezaako okubeera nti gakyusaako mu mmere abaana gye bagira ki? Abaana gye balya mu Ramadhan ng'etuuse. Kigamba yo Ramadhan mu butuufu bw'otweyozaayoza nayo oba tomanyi kiki kiri ku ground.
kati weeyozeeze nayo kubanga abasuubuzi bagenda kugira ki bagenda kufuna obutitiba n'obutitiba bwa ssente weeyozeeze nayo kubanga abantu bagenda kusinza Allah n'ababadde bagamba basenguka emizikiti bagenda kugiddamu Ramadhan ate Ramadhan ne kabeera kadde kalungi buli muntu kasaanye okukozesa awatali kukadibaga kubanga kayinza okuvaako nolowooza nti ate ojja kufunayo Ramadhan endala so nga bambi yesembayo temuli bwa haramu kweteekateekera kuleeta maali temuli gyonootunda temuli haramu kweteekateeka na kusunsula dduwa zoneesabira osabireko n'abalala kubanga kadde ka kusemberera Allah kadde ka kutunula mu baddu ba Allah ono ayagala ki nti ayagala kumalako misomo ate oluvannyuma lw'emisomo ayagala ki nje ayagala afune omulimu ate oluvannyuma omulimu ayagala ki ebyo byonna Ramadhan chance omuntu gy'asobola okukozesa n'asaba Allah byayagala kyova olaba nti nabbi yayozaayozanga nayo basahaba be kubanga ye sizoni y'okusaba kyova olaba mulimu ekiro nabbi Kurani kyeyatugamba nti khairu min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'i alfajr mu Ramadhan mwe musangibwa ekiro eki nga kisinga ebiro eby'emyezi 10 kisangibwa mu Ramadhan yemu bweti kakati bw'oteeyozaayoza na Ramadhan obadde olina ebyesibye kati Allah agenda bisimulula mu Ramadhan abaana bo tebakyasoma bulungi tebategeera bulungi abazadde eno chansi yakusabira abaana baabwe nga nabo benyini bamaze okwesabira ate era chansi yakusabira mikwano gyaffe betuwangala nabo oba mikwano gyaffe ekitakyalinafe nga bawummula batukulembera kati nga maadhi idi maadhi Sheikh Rashid wafura Sheikh walukuli tebaliwo obalaba former chairman Dr. Abdul Kadir Idi Balonde eyali ddiini wano owa faculty taliwo n'abalala bangi bonna mikwano gyaffe tuwangadde nabo Dr. Badruddin twawangala nabo abalala bangi nnyo tosobola bwegamba nti kandisitinga abaafa tobamalayo yes kati tewaliiwo bantu nga baafa kyebatwegombako eno ffe abakyali abalamu kujja ku bintu ebyo bibiri ekisooka kubasabirako kuba bwe tubasabira ekyo kyekibagasa bo tebaagala mmere yaffe tebaagala ngoye zaffe nedda tebaagala maali yaffe nedda bo baagala dduwa zaffe tubasabire ekyokubiri ne beegomba ne bagamba kale bano singa bamanyi ekirungo ekiri mu kusaddaaka baali kikoze kubanga eri ewaabwe babiraba eri gye bawummulidde balaba ebirungo ebiri mu saddaaka bagamba kale ono nze kale singa Allah nzanzizaayo ebyo batu beegomba laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin senga nze nfunayo akadde nga kati abo kebalina kebali kuzanyiramu bazanyira mu kadde kawe tomanyi nga nabo kajja kubavaako nga ffe katuvaako nze bwe nfunayo akadde kaddakiika egi saddaka yes kati yo Ramadhan mu butuufu nabbi yalinga ayozaayoza nayo baani basahaba ekyokusatu yalinga abasomesangako ku mpisa z'okusiiba n'omuntu bw'asaana okweyisaamu mu kisiibo olulimi luno terwetaaga kumala galutabuti ne lwogera bye lumanyi bye tutamanyi ebituufu ebyaswakaba Ramadhan bwetuuka mwana wattu oteekwa okufuuka poliisi ow'olulimi lwo olusibe kubanga olulimi luyinza okukuttira Ramadhan namba nebanga tolina kyogifunyemu
abalusi luyinza okuttira ennaku mu nnaku za Ramadhan naye bakugambye nti olunaku bwe luba lufudde olwa Ramadhan olumu osobola okuluzaawo si kyangu yakuluzaawo kati empisa z'okusiiba omuntu bw'aba asiibye ekisooka talimba na lulimi lwe ekyokubiri talwana na mikono gye owulira ekyokusatu ateekwa okubeera omugumiikiriza kubanga Ramadhan ekuteekateeka okubeera omugumiikiriza enjala ejja kuluma gumiikiriza ennyonta ejja kuluma gumiikiriza abantu bajja kufumba masala wano evumbi likwate ekibuga kyonna naawe evumbi likugira ki likubuutikire gumiikiriza akaddeko gyekali gamba obugumiikiriza bw'oba tobusomye kuva mu Ramadhan ate tolina walala wonogira ki wonoobusomera kati Ramadhan mwattu esomesa abantu okubeera abagumiikiriza jjukira nti obugumiikiriza si bwa Ramadhan yokka obugumiikiriza bwa bulamu bwaffe bwonna kubanga obulamu bwaffe si museetwe mwereere mubeeramuko emiseetwe naye ate awalala ziba nsozi kati okugeza nga oyagala ssente naye tezifunyise olwo lusozi beera mugumiikiriza yes oyagala kuwasa naye ebikusobozesa okuwasa tonnabifuna beera mugumiikiriza olaba oyagadde ekifu mu nsi muno mulimu ebifu oyagadde ekifu naye kigize eki kiremye beera mugumiikiriza bagambye nti bwetokifuna tosobola kuwangaala abantu abamu balowooza nti bwatafuna kifu obulamu bugize ekibukomyawo nedda oyinza okuba nga oyagala kifo kyabwa ddiini kati nga wano mu university bagambye nti buli ali mu university alina kuba ddiini nedda oyinza okwagala ekifo nga kyabwa rector kati notokifuna gumiikiriza kuba oli kale newe kiba nga kiri vacant nemwesimba abantu babiri basatu olina akifuna gwe tukifunye tolowooza nti obulamu bukomyawo nedda obulamu tebukoma ku bifo obulamu busigala bugira ki butambula kati Ramadhan olaba bwetugira ki bwetuyigiriza obugumiikiriza tubeere bagumiikiriza kubanga kyekigenda otutaasa mu bulamu buno bwe tulimu buwanvu naye bulimu ebisiriko bulimu ensozi bulimu n'emiseetwe buli lwosanga olusozi mu bulamu gumiikiriza famire yo ejja kufuukira ekizibu gumiikiriza banno bookola nabo mikwano gyo bajja kufuukira ekizibu gumiikiriza abalala bajja kuyisa bulungi zyoke weebazeeko Allah naye era ojja kusangamu ebyo ebigira ki ebigwa tabiraze Ramadhan tuyigiriza obugumiikiriza ebyo byonna byonna nabbi yabeeranga abisomesa basahaba be bannaye mujja kusanga kino bannaye Ramadhan kino mukisome ku Ramadhan ejja kutusomesa kubanga egenda okuggwako nga bingi bituyize mu Ramadhan naddala kati ng'ekyokugaba okugaba okimanyi nti ensi eno senga yali ngabi senga abantu bagagga okusingako nga bwe bali naye abantu gye bakuba okudowala ne Allah gy'akoma okubakomya ku by'obugagga ye Allah subhanahu wa ta'ala buli lwosimulira ebyobugagga n'osimulirako banno nge Allah akwongera la in shakartum la azidannakum wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid nga Allah yakiisaawo dda nga Allah yakimala dda senga munanneebazanga nemuwako ku bannammwe nemuyambako ku bannammwe nange nja kubayamba nemusaasirako bannammwe nange nja kubasaasira kyuli kyoba owaddeyo Allah akwongera oba 10 akwongerako ne zibeera 2 ate wojje era azzaawo kyova olaba nti amawanga agenyigire ennyo mu kuwaayo ate ge mawanga agakyasobola byeganne waago mu byobugagga kati tunulira Japan goligituukako byewaddeyo bimanyi obungi bwabyo osobola n'okubiwaayo ggwe kati bo buli lunaku beeyongerako era mu kubeera nako oba olina kamu yawulamu yes bwe bukulu bw'okuwaayo yawulamu oweeko ne banna abalala tekisoboka
tekisoboka n'akamu. Bwenga banfu. Senga abawaayo byali bikendeera, senga okuwaayo kwaggwayo. Naye abawaayo byeyongera bweyongezi. Individual byeyongera, ne international byeyongera. Amawanga agawaayo ge gakyasukkulumye ganne waago agaweebwa. Kati laba bukyanga tuwangala ne Japan. Etuwa n'ekiro kino n'etuwa kino n'etuwa kino, ffe tetusobola kugisoolooba ne tugikulembera mu byobugagga. Nedda. Kyobola waliwo niwe ekyawandiikibwa walala nti alina alyongerwako. Yes. Kakati bali be balina ate be bawaayo. Kyobola bongerwako. Gw'otalina ate towaayo. Ogenda kwongerwako ki? Naye ng'okimanyi nga ebyokuwaayo tubirina. Mu bungi weebiri. Tubirina. Kuba ne bwe guba muno gwali envu n'oguwaayo, Allah ajja kwongerera ku ogwo gw'owaddeyo. Kati iyo Ramadhan nabbi yabeeranga asomesa basahaba ebyokuyiigako bingi nnyo. Naffe bye tusobola okuyiigako mu butuufu ne tuvaako wano ku levo gye tuliko ne tweyongerako ku levo endala. Ekisembayo nti nno Ramadhan tugiyingira nga tukakasizza nti yeyingidde omwezi tugulabye. Situlowooleza bulowooleza oba guyingidde bwe wanedda. Bwe tuba tubuusabuusa tuddayo ne twekakasa bulungi. Ani yagulabyeko? Nti aye naggwere. Naggwere jangu wagulabye otya? Tyamunaye nze nabadde ntunuulidde, era naggwere wagamba nti nabadde ntunuulidde enjuba gyeva nga ntunuulira omwezi kuba eyo enjuba gyeva. Namala otugamba bw'otyo gwe tukusazaamu busaza, kubanga omwezi tebagutunuulira eno enjuba gyeva, batunuulira enjuba gyegera ki? Gyekwa. Kale kati yabeeranga ayingira mu mwezi gwa Ramadhan era ng'asomesa n'abalala bonna temugezaako kuguyingiramu nga temwekakasizza. Mumale kkakasa kubanga kijja kubawa entambula etali nnuŋŋamu. Bwe muba temwekakasizza oyinza okusiiba n'osiiba ezitali za Ramadhan. Kakati oba osiibidde kumpi bwereere kubanga si za Ramadhan. Kati mala kugira ki? Mala kwekakasa. Kyovola yatugamba nti suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum faqduru 30 yawman min Sha'ban au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yatugamba nti mwe bwe mubanga mugenda okusiiba Ramadhan mumale kkakasanga mwezi nga mugulabye. Mumale kkakasa mwezi nti gulabise. Nawe ekityo muba mufuluma mu Ramadhan mumale kkakasa nti mwezi gugize eki? Gulabise. Bwe guba tegubalabikidde nga waliwo ebigusiikiriza, kuba ebisiikiriza omwezi bisobola okubeerayo kati ng'ebire. Ate kati nga ffe wano tetunaa kugula nnyonyi zibuukabuuka kusukka bire tusobole okulabira eyo omwezi. Ffe tulaba tukyaliwa tuli wano we tuli wano. Naye okimanyi nti kati ffe nga bannambaale ku kyengera Allah kye yatuwa eky'ensozi kye tutanaba kukozesa. Kuba ensozi zaffe tetunaba zikozesa. Ezo ensozi Allah yazissaawo ziweereze Obusiraamu. Tulinnyelinye ku nsozi zaffe ezo kati ngono wanaale tukebere omwezi eyo waggulu eyo. Kuba kati gwe tosobola kuŋŋamba nti ali eri waggulu ku wanaale, nze ali wano osobola okulaba omwezi nga etanagulaba. Kati ezo ensozi Allah yazituwa tuzikozese. Tetunaakutandika naye lwe tuliba tutandise abantu balibeera bafuna information y'okusiiba nga bagijja wano Mbale. Kubanga Allah okulonda olusozi olwo aluteeka wano Mbale yatuwa kitiibwa. Katubamu ekifaananyi nga abantu bali Amerika naye bagenda kusiibira kufa ab'Embale. Kuba ffe tulabye omwezi, ffe tulina ensozi. Tukiraba baaba? Ezo nsozi za reserve tetunaba kugira ki? Tetunaba zikozesa.
we tulitandika okuzikozesa ensi yonna erijjanga wano nga wekima information yaki yokulaba omwezi kubanga ffe tulina ensozi naye ate mwana wattu ffe twerimirako bwerimizi bumonde bwaffe na karoti waffe ebyomwezi nga tubirekera abantu abaki abalala so nga Allah yabituwa nabyo tubikozese kuba mu butuufu buli lwobeera mu kifo ekisitufu bwe kityo kyangu okulaba omwezi ne bannaffe abali mu nsozi ez'ebitundu ebirala kati nga Moroto waliyo olusozi nabo basobola okulikozesa kati nga abeerwenzori nabo basobola okukozesa ate njagala okutegeeza senga olusozi lwe bayita Kilimanjaro luli wano olwo ne lumala lubeera wano fe abasharia fe twali badde tulukozesa twali badde tulugula nti luno lwaffe luno lwaffe kubonerangako mwezi kubanga mutuufu twetaaga okulaba emyezi gino ogwa Ramadhani ogwa Shawwali ogwa Dhulqaada ogwa Dhulhijja emyezi gyonna fe abalina ensozi fe tusobola okugira ki okutegeeza abantu abalala n'olwebigambo ebyo olw'okuba budde bugize eki buweddeyo olulala insha Allahu taala tujja kubeera nga twongera okuyiga ku bintu nga bino bya mugaso ate nga birimu n'empeera ewa Allah subhanahu wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.